Eziri abiri mwemwe zibula okolesa watano z'okumakya yakyogatako tulifuna ku Mpoza Prime FM. Ogoberera kyenda mwaka musamwenda Greater Masaka kyenda munyanka musamukaka paka mu Ankole tugata okuyita ku stream ku kibanja www.primary.co.ug. Government egera gaba license naddala okulima enjaga y'eddagala. Enjaga ddagala niyese nampuliza gimwewa temwewa ddagala. Enjaga ddagala niye ati temwina kwewa ddagala. So government ya Uganda egenda kukola license company 20 okulima enjaga ekika kya cannabis bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Naye balonze ebitundu kuliko ekitundu ky'e Rwampanga, kuliko ekitundu ky'e Kisuramindu mu disitulikiti Nakasongola. Okitegedde kati bitundu by'emuwanya mu Bulemeezi bagisudde wala nnyo eyo ereme kuliraana bantu abamanyi okwewa eddagala. Emwezi okwewa eddagala ate ne mufuna overdose eri mufuuka ab'obulabe. So minisita y'ensonga z'omunda mu ggwanga Major General Sabino Kayino Tafiri yagambye nti government ebadde ng'ewa company license okulima enjaga ekika kya cannabis. Jjukira nti government yafuna ddiiro enjaga eno yogenda mu nsi ya Bugirimaani bagikolemu eddagala so tunogere ssente. So abapeereza license naye nga ogenda kukozesa ettaka ly'eggimu okulima cannabis agenda okukolebwamu eddagala abakugu etemwewa ddagala ekireeta obuzibu Bannayuganda bamanyi nnyo okwewa eddagala. Kakati emboozi yaffe mpuliriza mu mawulire abutakulisaayo nnyo bwe twatandikira olunaku olwajjo naddala ku ndagaano ampuliriza eya 19 sabiiti eri ewedde. Endagaano ampuliriza yateekamu kati yayingizaamu ekiwayi ky'abayekire kya M23 kuba nafuna ng'ebibuuzo bingi era munnaffe gwangoberera n'atafunye puroguraamu eno. Bw'ogenda ku kibanja kyaffe ekya YouTube n'oteekamu olunaku lwo egalama olwegowulira kati saawa zino olusobola okuddamu n'ogawulira bw'oba ng'erabye okwasaganya. Kakati enteeseganya zino mpuliriza nazogeddeko olunaku olwajjo nga nkulaga nti abasajja abasoose kuyita mu bigenda okugobererwa biki ebigenda okukola endagaano esigaddeko kati wiiki kuba tusuubira nti Tuesday ejja genda kusomesa 29 tujja kuba tufunye emikono ku ndagaano wakati w'abayekera aba AFC stroke M23. Eno AFC mpuliriza ejjinza okwogerako nti Alliance for Revu Congo gwe mukago omwekongeramu ebiwayi by'abayekera ebimu bikolera mu Eastern Congo kati nga M23 kyekimu ku byo. Kakati nakulagize nti ensi eya Qatar agamu ku mawanga agasinga obugagga mu nsi yonna. Ensi eno yeetondese mu kyonde ekya Buwarabu, it's a Gulf country. Erina bannansi batonotono abatwala na bukadde 5 naye ng'ate erina ebyobugagga. Era ensi eno okukakasa nti ezitowa bulungi erina obuwumbi bwa $20 20 bwewa gavumenti ya Syria buli mwezi okusobola okusasula omusaala. Ekuba gavumenti jjukira kijje wamba obuyinza ku Bashar al-Assad ne famire yaabwe musajja nawangukira mu nsi ya Russia mu kibuga Moscow. Kati okongera okukakasa nti Qatar ebyobugagga ebikoze ate n'engeri gyezimbye ensi yaayo ekulaga nti kati ebeera nga supermodel country kuba olengera tekinologiya gwe bakozesa ow'Omungereza naddala ku ndaba y'abakozesa ebidduka naddala ku safety measures n'ebirala byonna nti erina ebintu byekopye ku mawanga naddala ku nsaasanya y'empeereza egasa abantu yogera ku by'amasannyalaze ku by'amazzi tusobola okumalako n'omwezi nga tulengeddeeko yadde amasannyalaze nti geekanze so sala gye bakopye zigamu ku mawanga agasinga obugagga kati saawa zino geetadde mu kifaananyi ekyokubeera abatabaganya. Era mujjukira yabadde ampuliriza jjo nabadde nkuwa emboozi ya Paul Rusesabagina omusajja oyo eyafuna engule
ey'okumwebaza okulwanirira emirembe mu nsi ya Rwanda mwaka gwa 1994 nga nkulaga nti ekyakolebwa Paul Rusesabagina tekyali kya bulijjo. Era Rusesabagina Hollywood star Don Chido yamuzannyamu firimu Hotel Rwanda. N'ogenda ku YouTube osobola okulengera emboozi yaayo naye ng'emboozi eyo eva ku musajja no Paul Rusesabagina, omusajja omuhutu. Kati ate nga ssaawa zino bw'oyogera ku muhutu n'ojjukira ne 1994 ensi ya Rwanda ejjukira obuwanga bw'abantu obwakonukiriza akakadde okusinga obwali bw'abatuusi. Era bajjukira obulungi era emboozi ku bibanja bya YouTube ne mukwanira wala emboozi ya President General Paul Kagame Rutagambwa bwe yali ayogerako eri abakungu abali bakuŋŋaanidde mu kibuga Kigali naddala kwongera okujjukira emyaka 3 bukyanga kinjola nkoto kibeera mu nsi ya Rwanda. So ebigambo ebyali ebikaawu ebyalimu obusungu nga bina butereevu bibajjukiza kibali balengeddeko nga batukiza enjogera y'Omuganda nti sekako kali kakulumye bw'okalaba okadduka. Kaakati kakikulaga nti olugendo lwa Rwanda okuva mu Kittabantu n'omusajja no Paul Rusesabagina ku ngeri gye yataasaamu abatuusa abaasoba mu 1000 naye nga yabakweka mu woteeri emu gyali akola nga manejja mu kibuga Kigali. So kyayongera okulaga nti omusajja yali asaana okusimbibwa kubanga bonna ne babeera bannaddiini ekisinga okuwusa ne bannaddiini abakwata ebitabo bitukuvu naye nga babasomesa ku bantu okubeera mu mirembe okusonyiwagana n'ebirala. Bwe bakuŋŋaanyanga abantu mu masinzizo kati olw'okuba nti baali tebalina ndowooza zibagatta ate bakubiranga abatemu amasimu ekyo mwakiwulirako. Era mujjukira ettemu eryakolebwako mu Kereziya mu Nyamirambo akatambi ako kasaasaana nnyo akakulaga abasinza abaatirimbulwa emisana ttuku mu nsinzizo erimu gye baali beekukumi kubanga abantu bwe baanigira embeera ez'entalo ez'obusamba ttuku basalawo okugenda okwegayirira ate omuntu aza okulaba ng'akyusa obulamu. So bingi ebyaliwo n'ebirala bingi. So nkugiddeyo nsi yakata nti Paul Rusesabagina bw'amala okuweebwa ekirabo mu gavumenti ya George Bush Junior musajja wa Katonda ono kati saa zino nga alina obutuuze bwa mirundi 2 mu nsi ya Amerika n'ensi eya Bubirigi bagiyita Belgium ku lukalu lwa Bulaayi. Olwo kwesikwesi olw'okumukwata nga bwe kiri nti gavumenti ya Paul Kagame niwe yali ayogera eri abantu akalisabeti 2 eziise ku myaka 31 yabagamba musobola okulumbagana Rwanda nga musinzira gye muli miles ng'e2,000 naye agamba tuyinza obutaba na busobozi kubalumbagana naye ekiseera kijja kutuuka eyo gye musinzira okutulagirizaako obulumbaganyi tubasangeyo era tubavunaane. Kati nga abaliwo bafangalo. So emboozi si kyekinyusi naye ngezaako okuzimba engeri kata agiyingidde mu nteekateeka eza diplomasi oba ezogezaako okutabaganya ensonga ezirabika ng'enzibu. Rusesabagina yali agudde mu supu ayokya nti gavumenti ya Paul Kagame yamuteeka mu kkooti era omusajja oyo yawoza aganye okukiikirwa munnamateeka ye ng'agamba tayasuubirayo bwenkanya bwonna. Bakyali kyategeerekeka gavumenti ya Kagame gegamba nti omusajja ono yadde yafuna ekirabo kiri naye gavumenti ya Kagame yali ekikubyemu ebituli egamba nti agali makweka nsaamu. Abasajja abo be bamu ku bavujjirira obusekeeterezi mu gavumenti ye mujjukira olumbaganyi obwali bwaluse mu disitulikiti e Rubavu n'ebitundu ebirala. Kati bakiyunga butereevu kakondi akagambe okuba nti kavujjirira Paul Rusesabagina. Era omusajja yali asibiddwa emyaka 25 okutuusa Amerika n'ensi ya Kata bwe batuuza General Paul Kagame Rutagambwa era etwogeera Paul Rusesabagina musajja oyo baamuyimbula. Twasembayo kukitegeerako nga yayimbulwa e Kigali n'atuukira e Doha then n'akonekitinga mu Amerika. Era waliwo civil case omusango ogutali gwa kibonezo gye yaleetwala mu kkooti okufuna na kampuni ennyonyi emu gye yali yapangisa yalina okumutwala gye yalina okgenda ate ne mutuusa mu kibuga Kigali ekitegeeza waliwo olukwesikwesi. Kakati eyo ensi yakata nti ebigenda okugobererwa naddala mu ndagaano esuubira okuteekebwako omukono kati ng'esigaddeyo wiiki emu bye byasooka okuteekebwako omukono ku sabbiiti eyisengera ku Sobozi 19. Era nga mpuliriza
lwe lugendo okuteekawo kye bayita comprehensive peace agreement naye ng'omutabaganyi omukulu yensi eya Qatar. Kati kitegeeza era bw'otandika okuteeka ku minzaani ebigambo by'abakulembeze bwe tali bamu. General Paul Kagame yeemu kugireegerera n'obusungu bw'alina ku Felix Tshisekedi nga mukulu munna akulembera ensi eyo. Yagamba nti omusajja engeri gye baamukwasa obukulembeze nga tabukoleredde ayongere kudibaga nsi. Kubeera Kagame yagamba nti omusajja obuyinza baamuwabwe baamukubira ssimu gye yali aweereza Pizza Belgium yamuga nti jangu okulembere nga yanokola y'ensi eya Misiri ne boogera ku General Fattah al-Sisi president w'ensi eyo nti omu ku bayambako omusajja okufuuka president. Nayogera ku yali president wa Kenya Uhuru Kenyatta n'abalala nti omusajja baamuleeta naye nga sipiriti y'obukulembeze gy'abadde ayigira ku banne ate si bw'akola n'ateekamu embeera eyannasuwa mukange okutambuza ensi ye nga bw'alowooza. Ku nsobi nnyingire zazze ng'amukwata nti nsi ki yali eyimiriddewo ku magye amagwira bamasenale nga bannansi b'ensi eyo abalebedde bakola security y'ensi yaabwe tebanyezeddwa tebakwatiddwa bulungi edde okubatendeka. Era kyova olaba nti M23 bwe yali wamba ekibuga Goma defections nyingi nnyo nti abali abasirikale ba gavumenti ya Felix Tshisekedi ya Democratic Republic of Congo bangi baasala eddiiro ne beegatta ku kiwayi kya M23 kubanga babasanga morali wansi tebalina byakulwanyisa si batendeke kimala kati nga kitegeeza nga balina okugendawo omuntu omuteeketeeke gwe bali balingira mu future. So olugendo lwonna mpuliriza lwe lw'okuba nti M23 ng'ekiwayi kyabayekera ate ekyobutafaanako n'ebiwayi byabayekera ebirala kyekuba nnyo ku gavumenti ya Tshisekedi bongere okutuula ku mmeza batiisi buli muntu alage obuzibu buva. M23 ampuliriza ensonga zaabwe mpanvuko zisabasajja abatuusi naye nga bakungu ekirosola kiwakanye nakubuulira dda nti ababaga ensalo ezaali zawula amawanga ago mu biseera by'abakoloni muli mu layini ezaatagalamu kati ge bagamba tutera obiwulira tekinikale mbuki simanye ettaka lingi ekyapa ekimu kiyingidde mu kyapa ekirala nomanya nti ezo nsobi naye abasajja abakola boundaries oba ababaga ensalo ezawula amawanga ku mawanga amalala mu bukulembeze bw'abakoloni mulimu ebitundu ewali bannansi nga bamanyi nti kitundu kyabwe naye ate ensalo ne zibateeka walala. Kati ye layini ya M23 ebyafaayo byayo era nga bw'ogenda ebuzibu ebyafaayo ebyabatuusi naddala ku nsi eya Democratic Republic of Congo n'okomyawo ne ku byafaayo by'abatuusi ku bwakabaka obwali mu nsi eya Rwanda mu myaka egy'abakoloni n'engeri abahutu gye bakiyingiramu nga abakoloni ababiri gye banatera okuta ensi eyo oyongera okumanya nti abasajja abatuusi bamukisa ngeri batambudde mu bintu byabwe. Kakati ebyateekebwako omukono ngenda kusoma mwezi 19 omwezi gw'omusanvu sabbiiti eri ewedde bye bitambuza olugendo lw'endagaano eyanga 29 Tuesday ejja era esuubira okuteekebwako omukono akuluna ataye boyinza okwogerako in fact abakiise oba abakulembeze b'engeri ab'ebiwayi byombiri ebikwatibwako. Kati kitegeeza nti okuwanjaga kwa M23 etesine gavumenti ya Felix Tshisekedi abasajja baamala kulaga nti tulina obusobozi tubeekubyeko tuteese era okutuuse bwe bali bawamba ekibuga Goma nga twesigame ku bigambo bya General Paul Kagame Rutagambwa waliwo olukwesikirizo lwali lukoleddwa naye nga bali lugenda kusaata ensi ya Rwanda. Kikiri Kagame kye yagamba nti singa tubabuulira ebyali bitegekeddwa mu Goma muyinza obutakikkiriza. Era agamba nti bo okwerwanako kati Rwanda ng'ekwatizako M23 abasajja baali balina okulaga bano abaali basuubira okubalumbagana nti tuli bamalirivu era ebyetegefu ekimala. Kikiri kye yakona nako nti singa eggye ly'abamasenale aba Romania bagezaako ne bateekawo okulwana kwonna yaga nti ate wali baddeyo n'omu avaawo nga mulamu. Simbuuzi mujjukira bulungi nnyo yakweza agambo perishing abo bonna baali badde basaanyewo obusaanyi olw'ensonga nti abasajja ali bamaze okutebuka ekyalo kigendo ekyali kiteekeddwateekeddwa naye lwakuba nti abasajja bakyanukula mangu.
So emuna byogeddeko jjo nti abasajja amaze okulaga ennambika nti M23 ekkiriza nti kyetaagisa nnyo okuteekawo omusingi omunywevu naddala okukuuma ensi entebenkevu erimu abantu ba Democratic Republic of Congo nabo okusobola okweyagalira mu nsi yaabwe ngira byonna byogeddeko kaakati era mu ngeri y'emu nga balaga nti kabanyweze ebyasooka okulangirwa mu mwezi gw'okusatu omwezi gw'okuna nga 23 2025 ne bagamba nti tukatirize commitments ezakolwa mu kiwandiiko ekyawamu joint declaration epa 23 2025 olwo ng'amaze okwesoga ekibuga ampuliriza eky'eggoma kati tena okwongera okunyweza biki baatuuka ku n'ebirala bingi so kanzije mu katundu akaddako ng'amaze okuva mu kitundu ekiyingiza mu ssaawa ey'okubiri tukyali fena ku Mbuza Prime FM yakyali programu yaffe y'olunaku ongera emboozi yaffe ampuliriza emboozi yaffe y'amawulire nti enjuyi zombiriri wensembedde mu ssaawa esooka nga nkulaga nti omusajja yasaba okuteeseganya emirembe naye nga bali mu kumwepena abajjukira obulungi ennyo mujjukira Pulezidenti Uhuru Kenyatta ng'akyali pulezidenti wa Kenya mu kisanja kye ekyokubiri waliwo olukiiko lwatuula mu Nairobi Conference Center era ebiwayi by'abayeekera bisoba mu 100 byali bikiikiriddwa mu nteeseganyi zaali zigenda okubeerawo ne gavumenti ya Felix Tshisekedi. M23 abakiise be yaleeta baabasibira ku wabweru wa mulyango ng'abategeeza nti ku invitation list tebaliiko nti baakola kyonna ekisoboka okwongera okufuna enteeseganya ne gavumenti ya Felix Tshisekedi pulezidenti wa Democratic Republic of Congo kubanga be baali banyigirizibwa oba oliawo nti obubinja bw'abayeekera obulala obuliyo bwina ensonga naye ng'ate oba oliawo oyinza okubeera ebigendererwa ebirala nga mulimu ba foreign actors abakozesa okwongera okutuukiza ebigendererwa naye ng'obuyeekera obwo bwakimpowooze kati M23 erimu abalwanyi ab'eggwanga ery'abatuusi ate nga gavumenti ya Felix Tshisekedi eyina eggwanga ery'abahutu lyevujjirira ekiwayi kya Democratic Forces for the Liberation of Rwanda ate nga kyali kireeseewo embeera ey'obususuzi mu mawanga abati nga bakyagenda maaso n'okumalako emirembe abatuusi abakonga bali mu nsi mu kitundu ekyobuvanjuba abasajja basalawo okuyingira okuyeekera okwongera okulwanira eddembe lyabwe ery'obuntu n'okulaba ng'ebintu bingi bitambula kaakati gye bayita permanent ceasefire okusiriikiriza omudumu gw'emmundu ku buli njuyi enjuyi zombiriri olw'abayeekera ba AFC/M23 ne gavumenti ya Congo bonna bakkiriza nti emirembe obutebenkevu saako n'enkulaakulana birina okugenda mu maaso ku lw'abantu b'ensi eyo saako n'okukuuma ekitiibwa ky'omuntu ako kakwakulizo era enjuyi zombiriri mu kiwandiiko kino ku bigenda okugoberwa zakkiriza ampuliriza okuyingira mu kye bayita ceasefire eri permanent ebaga nti katuyingire mu mbeera gy'oyinza okwogerako ey'okusirikiza okulwanagana nga kwalubeerera teri yagenda kola bulumbaganyi okusinziira mu bbanga okusinziira ku lukalu yadde ku mazzi n'ensonga endala obutayogera bigambo bireetera balala busungu hate propaganda okwogera ebitaliiko nfuufu ekiyinza munaffe okuleeta kiyinza okubeera ekyobulabe kati nabwe kitya mpuliriza era enjuyi zombiri nga sigamba nti eno ceasefire ey'otontabala sijja kutabaala egenda kukwata ku balwanyi bonna abali mu lutalo luno kitegeeza AFC ne bamemba bonna nga ne M23 mugitwalidde buli muntu yenna ceasefire mukwatako obutaddamu kukozesa mudumu gwa mmundu okubako by'otuukiriza era nabwe kityo nga mulimu n'akawaayiro nti buli luuyi luleme kuteekawo bikolwa oba okuleeta embeera eyinza okulemesa ate enteekateeka eno okutambula obulungi era okuvaamu ebibala kati niwabeerawo kye bayita akawaayiro ke batuumye confidence building measures nti buli omu nga mumativu kyetaddeko omukono ndi mumativu enjuyi zombiriri mu ndagaano eno ey'omukono in fact ey'okuteeka omukono ku bigenda okugobererwa ku ndagaano eno ampuliriza eyanga 29 Tuesday ejja enjuyi zombiriri in fact zakkiriziganyizza
okwongera okukirowoozaako nti bannansi be basobola okusookerwako. Balina okukakasa bannansi ba Democratic Republic of Congo nti bonna obukwakulizo obuleeteddwa tebugenda kubeeramu nakagenda kunyigiza munnansi, ate nga lwe lugendo olugenda okutambula paka ku mirembe gy'enkomeredde. Era n'ensonga endala nga bagamba nti gye bayita confidence building measure endala nti omuntu akimanye nti obwesige mu buli luuyi bugenderera kukola kye bayita emirembe. Ekintu kyo bakikonyeeko nti tugenda kwesiga, buli omu agenda kwesiga ebigambo bya munne byataddeko omukono, era ekigendeerwa ku Democratic Republic of Congo erigulwemuko emirembe. Nabo ekiramu ngeri y'emu basuubiza oteekawo embeera oba obukwakulizo obugenda okuyambako okuteekesa mu nkola kino kye bayita confidence building measures. Era nga nabwe kityo wasobola okuteekebwawo enkola nga bagoberera etteeka erifuga ensi ya Democratic Republic of Congo okuyimbula abasibe ku buli luuyi. Bwe wabeerayo M23 byakwata nga ba gavumenti bayimbulwe, then noli akola ekintu kikimu. Kati ensonga ey'okuna kwabadde okuzzaawo obuyinza bwa gavumenti, restoring government authority. Mujjukire nti kati wetwogerera obuyinza bwa Felix Tshisekedi ne gavumenti ye ku kibuga Goma ne Bukavu bwasabwako. Era abasajja enjuyi zombiri zakkiriziganyizza nti gavumenti egenda kweddiza obuyinza naddala ku ngeri gy'erina okutambuzamu emirimu nga bweri gitambuza, naye nga emaze okwanukula ensonga zonna ezigenda okubeera mu ndagaano ey'emirembe gye bagenda okuteekako omukono. So kino ekyateekeddwako ebiyinza okugiyita principles oba framework nti tugenda kugoberera bino okutuuka mu ndagaano eri egenda okukifundikira kyonna. Kati nabwe kityo M23 abaali bambuuza kati kibuuzo ansa y'eno. M23 evete Goma ne Bukavu kyekiri okuddamu okukkiriza nti gavumenti eya Felix Tshisekedi erina obuyinza, era nabwe kityo abasajja bagenda kukolerera kino ebeere restoring government authority, abasajja baddemu okucunga ebitundu byabwe nga bwe byali. Era mu ngeri y'emu abasajja mpuliriza era kyateekeddwamu nti zibayita national territories ezimanyiddwa nti mu boundary oba mu territorial boundaries zigwa mu mikono gya Democratic Republic of Congo. Ebitundu ebyo byonna ababiraze nti kakwakulizo k'amaanyi key component mu ndagaano y'emirembe gino teekebwako emikono. Kakakira mu ngeri emu n'ensonga ey'okutaano mwabadde mwaka waayiro okusobozesa abannansi abakongo abadduka mu maka gaabwe ne bafuuka emmomboze mu nsi yabwe mwennyini gye bayita internally displaced persons and refugees. Nti tugeze kati nga bajjuke olutalo lw'ekiyekera abalulimu olwaleeta gavumenti n'ekinamu nti wakati mu kulwanagana okwali mu bitundu ebimu, waliwo ebitundu ebimu abantu nga baasembuka kati bakonyumiza emboozi nti okuviira ddala mu bitundu ebyakawanda okutuuka e Matugga abantu baba basinga obungi baali badduka dda mu kitundu ekyo kubanga yali battlefield y'amaanyi nnyo. Era ze bagamba tanka ziri ze baasanga mu bitundu eby'oku mabanda awo e Matugga nti enkambi y'Obote yali etayirizaawo enkambi y'abayeekera nga tewali waasalaawo. Kati omuntu wa bulijjo n'afuuka omubudami mu nsi ye, kye kibayita internally displaced person. Kati kitegeeza ensonga namba 5 egoberera okulambika endagaano egenda okutuuka ku mirembe abasajja bakikonyeeko. Nteeka buli luuyi luteekewo embeera abantu ba bulijjo buli muntu gye yeewambira oba buli muntu gye yawaŋŋangukira mu nsi ye mu kaweema mu kifo ekikumi bw'ekibiina ky'amawanga amagatte bamusobozesa okudda ewaka era asimba amakanda gye yali akolera emirimu gye. Kuba abasinga obungi badduka dda amaka gaabwe okwetegula ekibamu. Abali beesigiikiriza n'abalala abaali badduka naye nga bagwa mu bikwekweto by'obuyeekera bangi baalugulamu obulamu. So nabwe kitampuliriza nga bagamba nti Democratic Republic of Congo engeri gye baddemu enkambi erabirwa ekibiina ky'amawanga amagatte ekirunza okuba budami. Kati abantu abo bave mu nkambi ezo basobole okudda mu maka gaabwe. Ensonga y'omukaaga eggye ekibiina ky'amawanga amagatte eryafuumulwa Democratic Republic of Congo mu nsi eyo
naye nga libadde nga lyejjulula mu biwayi erya MONUSCO. Abasajja bataddewo embeera nti MONUSCO esigale ng'ekyakuuma obulamu bw'abantu ba bulijjo, civilian populations, ate n'okulaba nga eno ceasefire eteekeddwako omukono bagirondoola ani agenda okuwakula olutalo ku munne ate nga twagamba buli omu asiikirize emmundu. Mujjukire nti eno MONUSCO balina eggye ekibiina kya Mwanga Amagatte. Ampuliriza bw'owesigama ate ku byafaayo ebyalabwako mu nsi eya Rwanda mu kiseera ekyali ssaabawandiisi ekibiina kya Mwanga Amagatte Boutros Ghali abamusomako mu byafaayo mujjukira ffe twakolerawo primary eyo ansa twagiddangamu nnyo. Yali ssaabawandiisi UN Secretary General yali Boutros Ghali, kati musajja omugenzi. Era oyo yakwasa obuyinza General Kofi Annan abajjukira obulungi ennyo nti eggye ekibiina kya Mwanga Amagatte bwe libeera mu nsi yo lirina mandate obuyinza bwe bakolako ebintu bye bakolako bitono. Bwe bajja ntuzze kukuuma bulamu bw'abantu ate bwe wabeerawo obuyeekero obaluse mu nsi eyo bayinza obutayingiramu kubanga mandate si yeeyo. Mu Rwanda battanga abantu kubajjukira UN yasindikayo abasirikale abali bagenza okulondoola endagaano y'emirembe yali ekoleddwa wakati wa Juvenal Habyarimana sako n'ebiwayi by'abayeekera nga bagamba nti Juvenal Habyarimana ava ku president then tulabike nga tugenda mu transition period igenda okuviirako ate ebirala. Kati ekibiina kya Mwanga Amagatte kyasindikibwa e Rwanda naye ate genocide bwetuuka nga batandise okutta abantu abasajja bakugamba in fact mu mboozi emu General Paul Kagame gy'anyumya nga tannakufuuka president bwe yali afiirwa abamu ku Booluganda omu bamutira kumpi ne compound awali ekibiina kya Mwanga Amagatte naye nga bali ku kimu ffe mandate gye tulina si yakuyingira mu civil war bamukiyita bantu kwegamba abutabanko obwali munda. Naye ate kyovulaba nti UN yavaayo ne yeetonda oluvannyuma kubanga lipoota yali ekoleddwa komanda yali ku ground eyaweereza genocide facts mu nsi ya America ku kitebe ng'abaga nti abaayo kusinza ku kyetulaba wano tulengera akabinja akamanyiddwa nga Interahamwe kali mu kweteekateeka baleese amajambiya baleese ebintu bingi olw'ekigenda okujja kibiina kya Mwanga Amagatte kyasigala kusiisa. Era kyovulaba nti politics oyo yaliwo mu kiseera ekyo buli muntu yeebuuza nti UN yali mu Rwanda yakolawo mulimu ki n'ebintu ebirala bingi. So nkaleese olw'okuba nti njogedde ku MONUSCO nti bajogeddeku wano kesigaze omulimu gw'okukuuma obulamu bw'abantu aba bulijjo naye nga ate Rwanda teyakola gw'amaanyi. Bannansi abali bagezaako okuddukira mu kibangirizi ky'ekibiina kya Mwanga Amagatte bangi tebaataasibwa era baatirimbulwa nga basajja batunda butunuzi bwe bati. Buli muntu n'agamba nti ekibiina kya Mwanga Amagatte kyalimu kyalinako ekiwayi ku mbeera yaliwo oba. So nabwe kityo MONUSCO yalagirwa ku biragiro bya gavumenti ya Tshisekedi nga bwe baafuumula eggye erya East African Regional Force. Uganda mwe yali, Burundi mwe yali, Tanzania yali tenasindika naye nga Kenya yali ekulemberamu ekibinja. Musajja baatufuumuula e Congo kuba bagenda okukizuula nti eggye lyaffe lyali ligenze kweriira Bicepere ne M23 ekifo ky'okukolako bukuumi. So MONUSCO mpuliriza bagirekedde eddimu ery'okuyambako ku bulamu bw'abantu ba bulijjo. Kati katudde ku peace agreement ng'asembeera okufundikira. Ampuliriza enjuyi zonna zakikkiriza nti emirembe gyetaagisa era tewasaana okubeerawo kye bayita endagaano y'emirembe ng'egenda kuleetawo kye bayita security guarantee. Then wabeerewo enkulaakulana ya namaddala obwenkanya ssaako n'okukuuma eddembe ly'obuntu ery'abannansi. Era nabwe kitampuliriza nga bagamba nti kabateekise mu nkola declaration of principles zino zembadde nkusomeramu amangu ddala nga bamaze okuziteeka omukono ku ndagaano obutasukka 29 Julayi omwaka guno ye Tuesday jja. Era nabwe kityo enjuyi nga zigamba zijja sigala nga zikyagenda maaso n'okuteeseganya naddala ku mateeka n'ennambika gye baataddewo egenda okubayambako. Era nabwe kityo nga bagamba nti peace agreement gy'oyinza okwogerako in fact declaration of principles baziteekako omukono obutasukka 29 Julayi. Kati ate ziyinza okwogerako peace agreement enteeseganya zigenda okuyingira mu ndagaano eri ampuliriza zirina okutambula obutasukka Augusito nga 8. Era nabwe kityo nga bagamba nti enteeseganya z'emirembe kazitambulire wamu n'endagaano eri y'emirembe yateekebwako emikono mu Amerika ng'ena mu Musummozi 27 June wakati wa gavumenti ya Paul Kagame
ya Rwanda ya Felix Tshisekedi Tshilombo ow'ensi Democratic Republic of Congo. Mu kawaira kala basimye ensi ya Kata okuyimira wakati w'enteeseganya zino era ne babaga ampuliza ennambika egenda okubeerwa nga bagamba nti bingi bigenda okutuukibwako. So America bagikonyeeko olw'okuwagira Doha Peace Talks ezitambudde mu nnafu okutuuka eno gibiri. Era nabwe kityo gye basima mu kawa gwa Africa nti bukyanga nteeseganya zino zitandika bo bennyini babadde basaale nnyo mu kunywera ku kintu kimu tunyweze kye bayita regional stability saako n'okutabagana. Era omukono guteekebwako 19 July 2025. Abasajja bakolamu duplicate mu principles zino mu Lufalansa saako n'Oluzungu. Era nga ku lwa Congo Kinshasa omubaka wa president wa Congo avunaanyizibwa ku nsonga za Rwanda ne Nairobi processes. Rwanda ekibuga kya Angola then Nairobi kya Kenya yose n'enteeseganya ezibadde basindika Mr. Sumbu Sita Mambu y'omukungu gavumenti gwe yasindika. Ensonga ate ekiwayi kya Alliance Fleuve Congo egiyite March 23rd movement AFC/M23 abakiikirwa Benjamin Mbonimpa ampuliza nga permanent secretary. So bali nnyo okungoberera emboozi nampuliza tujja gyongera kuba bali nnyo okutambula nange bw'obanga ampuliza gwangoberera ndowobanga tujuliza kakati live ku YouTube channel ya Fampuliza tuteekamu olunaku lwo ojja kwongera okuwulira emboozi eno ulireko nga nawe ulina bye weekolera ulira nga bw'olaba okwongera mu nafu kutusaka empeereza eno.